ne tugamba naye nga tetwagala mirimo gyaffe gye mirungi nga swadaka Katonda abeere nga agisazaamu, tuteekeddwa okubeera nga tetugoberezaako funa bulungi, tetugoberezaako kuduula kuvuma betuwadde. oba akinyonyola Suratul Bakara aya 261 mpaka ku 264. Nolwekyo lesson muganda wange ow'ekitiibwa. Ekibuuzo ekirala, ani awaayo sadaka? Ani awaayo zakatul fitr? Ofuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa, ani awaayo zakatul fitr? Ateekeddwa okubeera nga musiraamu ng'alina ssente, ofuna bulungi ez'ensusso ezisusseewo, ng'amaze okuggyako expenses ze, ebyetaago bye, wafiisaawo aba awaayo zaka. Tekirina buzibu muganda wange ow'ekitiibwa. Zaka eba ekola ki? Emukakatako. Era ebintu bya esente eziteekeddwa okubeera nga ziva mu bintu ebiri halaali. Tosobola kutunda mwenge n'owaayo sadaka esente zivudde mu mwenge oba mu mbizzi oba esente ez'obubbi. Esente ziteekeddwa okubeera nga ziri halaali muganda wange ow'ekitiibwa. Ezaka tugiwaayo ddi muganda wange ow'ekitiibwa? Nga bamaze okulangirira nti enkya iddi omwezi gulabise. N'olwekyo akawungeezi ako nga bamaze okulangirira nti omwezi gwa Ramadhan guweddeko enkya iddi, enkya lumu Shawaali, we tutandikira okuwaayo sadaka zaffe, zaka zaffe paka ku budde bwa dhuhuri ku lunaku lwa iddi eri oyo atasobodde kuwaayo nga obudde bwe tebunaba kutuuka. Ekigero kye tuwaayo zaka kiteekeddwa okubeera nga kyenkana ki? Kiro 3 ze tuwaayo ez'emmere ekozesebwa mu kitundu. Ofuna bulungi bannaffe abeere nga nabo basanyukako. Ofuna bulungi omuceere kiro 3 oba emmere endala ekozesebwa mu kitundu ekyo. Muganda wange ow'ekitiibwa ziteekeddwa okubeera nga tuwaayo. Kiba kirungi muno n'omuwa ssente yennyini n'agenda ne yeegulira kyayagala, kuba sometimes oyinza okumuwa ssente ng'ebimu, sometimes oyinza okumuwa emmere ng'ate emmere agirina nga yandyetaaza okubeera ng'agula ekintu ekirala. Baani abafuna zaka? Baani abafuna zaka? Katonda yabanyonya mu Surati Tawba aya 6. Bismillahirrahmanirrahim. Baani abawaayo zakatul fitr? Mu Surati Tawba aya 6 Katonda yabanyonyola muganda wange ow'ekitiibwa. Innama sadaqatu lil fuqara'i, mazima sadaka yabo abaavu, wali masakin ne ba maskin. Ofuna bulungi muganda wange. Wal ghamirina alaiha, nabo abakola ki? Abasolooza. Abakola ki? Abasolooza. Nabo ab'emitima nga minafu, nga wetuba tetubawadde basobola okuva mu ddiini, nga tetubawadde buyambi basobola okubeera nga bava mu ddiini because emitima minafu. Nabo nga ab'okujja mu buwambe tubawa zaka. Nabo abali mu mabanja tusobola tubawa zaka babeere nga bava mu mabanja. Nabo abali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, nabo abatambudde naye nga tebalina transport abazzaayo tubawa sadaka zaka. Ofuna bulungi tubawa zaka wano nga mu Surati Tawba aya 6 weegamba muganda wange ow'ekitiibwa. Kati ate obeera n'omugenyi, omugenyi ono wabanga yatusse ewuwo ku budde ng'enkya Idi Fitiri, ofuna bulungi enjuba neegwa ng'ali wuwo, omugenyi ono enjuba neegwa ng'ali wuwo ng'enkya Idi, omuweera zaka muganda wange ow'ekitiibwa. Kati ate oyinza okumbuuza nti ate omugenyi ono wemba saamuyise muweera zaka, obudde obwo nga bumusanzeeyo, omuweera zaka. Naye omugenyi ono wabanga azze ng'enjuba emaze okugwa ng'enkya Idi, yennyini yeeweera ki? Zaka muganda wange ow'ekitiibwa. Abazadde bo, abaana bo obaweera zaka. Ate wembeera n'abaana abakristaayo oba abantu abakristaayo nga nze abalinako obuvunaanyizibwa, mbaweera zaka oba sibaweera? Obaweera zaka muganda wange ow'ekitiibwa. Kinkakatako zaka okugiwa imaamu agiwa abeetaavu agituuse ku beetaavu, zakatul fitr osobola okugyeweera gwe kennyini abeetaavu b'omanyi. Era kiba kirungi ku mugobereza agoberera abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama balbeit, n'obeera ng'okola ki? Osookera kubo muganda wange ow'ekitiibwa. Nolwekyo gwe omusomo ogukwatagana
ne zakatul fitr. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa ateeke mu bantu abafumiitiriza eddiini ye, abadduukirira banaffe abalala okubeera nga tubayamba, ateeke mu bantu abagenda okuwolerezebwa Nabi Muhammad n'abantu b'enju ye, akkirize emirimu gyaffe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.